Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Katuyingireko omutabbizi tulabe munaffe agamba ati ono olunaku olwaleero. Hello. Hello. Uli otanyabo? Ndi bulungi okupotesebo. Bamusabye utabukoza kadi manamanja ne kabogozo oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki. Togera nani? The one Peter Peace. Peace. Bananga, thanks for calling. You're welcome, Peace. Bananga, simanyi na ini no buzibu. Buzibu chi? I have my heart here. Naye banange naku zino. Banange oba yanyigira. Nibo nkuba masimu. He ain't picking any calls from me. Simanyi na chichi. Bamuyitani? Haji twaha. Yegwe Peace? Yes. Uh-huh. Like, munanga obimanyi. I'm at campus. Okay. Naye that guy that does the Sudan part of my tuition. Okay. Seriously. Nga ne hostel yanzijayo. Nafunira rental. Nga he's doing everything okulaba nti mbeera wakabi. Niba nenge simanyi. Tuition chichi? Simanyi cook ati ndi ku campus. Your school fees? Nega obimanyi munange. Kale kale naye ng'otugondezaamu ko ku bimu nange ku Luganda. Banange. Aha, kakati? Kiki ekyatuuseewo? Nange haji wange takwata simu yange. Okay. Nabo mukubira talina kyangamba. Kale obukyaka waliwo barumazi abalina kye bamugamba kitegeera. You know girls ku campus tebaagaliza. Tomanya twali tutusene kunteseganya nga tugenda kweyanjula like nga kintu tugenda kirinyisa level. Nzibo nange simanyi kumanya kati landlord amanja. Landlord akubanja? Yes, kuba gayi abadde asasula ennyumba. Kakati osula mu hostero? Nedda ku hostel yanzijayo because nali seta ya kimala. Nanzijayo nampangisiriza ennyumba. Oba gwe wennyini olina kye wakola Haji? I don't think. But tewali. Kale we mani na kyenakola nga sikimanyi. Angambe, but I need him. Obitegeera. Yogambe yajani? Haji twaha. Banange uba waliwo ekyamunyiza. And you're ready okumwetondera. Kuba banemwetaaga. Mambi mumugamba I still love him so much. Ale ne namba ya Haji? Yes. Nkale katumukubireko tulabe mukwano. Ogambe Haji twaha. Yes. Kale weba ninyo tuva ku Beat FM tulabe kyagamba. Bambi thanks so much. Gogwani? Peace. Peace. Amanyira Peace? Yes. Peace. Ranangi. Ankubire swahaba. Ala bayino omukwano. Hello. Haji. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uliote Haji? Bulungi anione. Unonjoga ne Haji twaha? Ese banione. Bamtabu utabukoza kadi manna manja ne kabogozo oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki sebo Haji. Beat. Esebo. Buki buzibuki. Kakati Haji ekiriwo. Waliwo mucha Peace omumanyi. Ani? Peace yomwala gwe bayita Peace. Peace ki? Peace omwala Haji kankujjukizemu kati ni yaliko girlfriend wo gwateekanga mu ssente gwawanga wanji astagfirullah chaitwan ibiri taraji Haji mbato tukubidde mbuki nga Haji twagala kugamba nti Peace bambi ayagala kwetondera muddemu mwagala nebi yakola byonna gwani we sebo gambe bampita kadi mandi ku Beat sebo kati aze ambabira takuwabidde Haji Peace ayagala muddemu mwagala ne kankubulirira nako ogukazo ate lwaki Haji omukazi namuteeka mu sente zange nnyingi nnyo omukazi ne mwagala omukazi nankola buli kikolobero ky'omanyi yali kyebakola omusajja sente zange nazirya gatanjagala taŋŋamba mbu tanjagala paka lwe natuuka ne ŋŋamba bwesibako bwesibika mmuge Haji kati anjagaza ati Haji
aleeta ki kamuvubuka ye yali amuwaga kati atedde ayagala nakumuwasa omuwase ye Haji wabula mumanyiira abasajja babuzeeyo abalala anti akalenzi awo yalinawo akalenzi akamusigulanga nteekamu sente zange bwenziteekamu kyaka bwazikatwale we bazirya nkalaba buli kaseera keyongera gejja matama bali ku sente zange balya anti ati Haji musonyiwe wallahi tesobola kusonyiwa omwana oyo yankola ebintu ebinene sobola kunnyonnyola nituuka n'okugenda tugenze mututte autu alidde sente zange tuvuddeawo tugenze Muloogi ngezaako okwagala nange okubaako ensonga zange zenzigusa natemu sente zange empitirivu egenze Muloogi Loogi maze ogisasula antunuulidde ntumizi tanyega amaliriza ngamba mbu nali mu kasanvu era ng'okkiriza ebyo ebyekisiru bibaawo Haji omuntu abeera mu kasanvu bibaawo era ku nze ne mugamba leka ndabe nga njagala kakasa oba ddala ali mu kasanvu olabe ki kakase kuba nali ntaddemu sente zange nga mpitirivu okebere ki wallahi billahi tallahi nga njagala kukebera ndaba oba ali mu kasanvu omwana oyo Haji nga ki ekikebeza omukazi nali ntaddemu sente zange empitirivu nnyo ate alinga mbuzaabuza wallahi omwana yagaana omumukwatako era okuva olwo ne ŋŋamba kati neesonyiwa piisi kati anjagaza ki kati Haji piisi mugambe ki ekisembayo gambira piisi bw'oba omulabi esebo awummule mirembe wangi mugambe esebo awummule mirembe assalamu alaikum warahmatullahi sebo ekiruma Haji nze nkirabye mutakwata kuki ekiruma Haji ke kasanvu nabona namwe musuka suka naye Haji munenyamu eki mbu you wanted to check out the 70,000 Omuntu mubalanguzi the special reporter ennaku zino ndi mukunoonya sente kwe kusalawo nkoleko mu takisi ya mukwano gwange nekye nasanzeyo saakyagadde mu mazima ga namukulu omulimu gwa takisi simwangu bulira abaana abasabaze ekibanguza amazima ga Katonda weyagala kireka bbaali akasubi namumona mukungo bbiina wano otwalye bwerere yabwerere ani agambye nti gyabwerere ogiyita kitaawe bwekona zita kati obuuzaamu kiro nawe olaba nzinze kondakita gweyagala ogisolooza olega obubaaga mu mugongo kati kino kiseka ki nawe ogira buwiivu wa layisi alega amaviiri oba njagala bibiri tezikwatako gwozirina wamanya boogenda alogenda madamu ayagala bisu bibiri naye ayasama ani gwe yasamye eno takisi ogiyita kitaawe omanya abasabaze mumanyira nye mulowooza buli muntu mujamisanga mu amaaso okolera bibiri ayagala kikola aswadde bambe ebikola nabivaako dda singi gwenju ala kikyonvumya ekyo yagaziwa pilot pilot yimirira nze guno omulimu guntama enzira embya komedi byange yimirira yagala kubba masimu babulidde babba amasimu era mukwata amasimu gammwe muganywezi yimirira abana abasiru bambumya ekimala jali n'amagalo nyinza okugalirayo ekijja oluggi lwaffe olunyigiriza bayi kati mugenda mwesolooza ate mwe basiru mwe olwalo lwendi bakwatako agakatona muggulu nja kubakuba ani gwalegako obusibu nja kubakuba naye ng'akubaani njivaamu kaire ndaba bwankuba oyo atunulanga ebyenda by'embwa ku Beat Foma ekimutebule ky'omuziki ekisinga